omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Soroti yabadde ewezezza millimeters 5.3, so nga ate ebyo ebifaananyi ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero bitulaga mu biseera by'okumakya wamu n'ebiseera ebyo ebyolweggulo bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kabadde keememula, so nga ate byo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga Sserwandula mpewo asimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Katunuulireko ku mpeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'ekire ky'enkuba, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olweggulo tusuubira nti mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba tusuubirayo oluwandagirize nga n'ebbogomo mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ddala ku degrees 28, ate olwo yo mu nsozi ez'e-Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja, ekibuga nga Addis Ababa, New Delhi ne mu Tokyo tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate ebbugumu mu Dubai tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 42, ng'era ogunaayako eyo gunaazuukusa ne kawekwa eggangu. Ate yo mu Rio de Janeiro awayindira empaka za Olympics tusuubira nti ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 31 era nga tusuubirayo ekire ky'enkuba. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Ebisingako awo oyinza obifuna ku mutimbagano nga bwe guli ku lutimbe lwo olwa TV.